bwatambudde dda bwenkya bwadda wano olwaleero newankubadde mperekedde nkulembedde ttiimu ennene ya NUP ne bakulembeze bannaffe abalala n'ebigambo byange bituusa singa omukulembeze wabula nange ng'omwana maka muno. Ffe yonna gye tuzaalibwa wanjawulo, madiini ag'enjawulo, mawanga ag'enjawulo, ne bwe twakwatagana ne bannaffe okwetoola eggwanga lyonna bagenda baturecruitinga mu famire zaffe. Nze muzeeyi wange muzeeyi Ssentamu ayina abaana bangi, ayina abalubongoyo abanyolo, ayina abanubiani abanubbi, bonna bwe batuuke waffe babeera batabani ba Ssentamu. Era nange sirina kubuusabuusa ti Ashraf yaturecruitinga mu famire eno, era nange njogera nga mutabani w'omugenzi Kiwanu. Okwogera kwange okusinga kubadde kwa kukiikirira muganda wange Ashraf Kasirye, naye atukoze bulungi nansindikira obubaka. Bwe nsaba bwe kuba kwe kusima kwammwe munzikirize mbu batuuseeko nga mpita. Ashraf okoze otya? Ngenda kunokolayo ekintu kimu kyokka mu bingi tata byabadde indako baganda bange. Ngenda kunokolayo ekintu kimu kyokka mu bingi tata byabadde ayigikako. Kisokera ddala abadde musajja, si kyekisokera ddala n'ekyo kigenda okuba kyokka, kubanga obudde tebutumala nnyo abantu okubeera n'essanyu mu nsi yaabwe nga tebabonyaabonyezebwa oyo eyeetuuma okuba nti ate yalondebwa, era ne bamusasula ssente z'omusolo okuba nga ate yababonyaabonya. Ekyo nkuze kirabo okuba obuto bwange taata we yanzaalira. Bwe natandikira otegeera kye natandika okulaba mu ye, ne ku myaka gino emikadde gy'afiiriddeko afudde. Atange yasanyuka nnyo okulaba nti nange nalina omusaayi ogwo munda mu nze, era yankubirizanga ng'agamba mwana wange, tolabanga omuntu abonyaabonya munne n'otakyogerako, kubanga nawe kisobola okujja gy'oli. Era taata wange afudde musajja mu malere ku nsonga eyo. Kinnumye nnyo okubanga taata wange tatudde wansi n'alwala bulwazi netumujjanjaba n'atubuulira ebigambo bingi ebisembayo. Naye era ng'obukulembeze bwe tulina, olw'okubanga tebulina sisitemu nnongoosi eyandibadde etufuga obulungi oba etukulembera obulungi, esobola okuteekawo amateeka g'ebintu nga boda transportation, abantu baffe okuba nga basobola okutambula obulungi. Bino bimu ku bintu NUP byerwanirira. Ekyokuba nti amalwaliro beero badde sobola kutabirira muntu ono nga taata yatuuse okufa, mu kaseera we yafiiridde ole tunoonya ssente mangu ale twatandika omukolako. Sina mu ddwaliro lya gavumenti wabula eriri private. Ekyo kinnumidde ddala, naye celebrating obulamu bwe era mbeebaza okuba nga mutwegasseeko. Nawe kutyo nga mmaze okwogera ku nsonga, kanneebazeeyo abantu batono nnyo kubanga muli bangi, naye kanneebazeeyo abantu batono nnyo. Katandike ne famire yaffe, baganda bange bonna nga mukulembeddwa babaafe omukulu Paul Tebasoboke. Nebaze bamaama baffe bonna, mama wange omugenzi Gokyale Hamida eyanzaala. Nebaze bamaama babaddewo bonna ku lumbe, bannange mwebali byonna mutukoledde okuva taata lwe yafa. Nebaze abantu b'okukyalo Ekitigoma, nebaze abantu b'Ejjinja, nebaze abantu b'e Nakisunga wagenda okuziikibwa, nebaze abantu bonna aba NUP, abawagizi n'abakulembeze. Nawe gutyo nsembyayo abantu bano basatu
bana mukyala wange Zam ne famire yo yonna n'abantu bonna abazze okutubeererawo beebaza. Nebaze omubaka Honorable Namboze, Betty Namboze Bakireke, webali byonna oyigiddeko bingi, wafuuka maama, wafuuka mwannyinaze eri taata, bingi by'otukoledde paka mu kaseera kano akaleero. Webala okubeera omukulembeze omulungi, webala okubeera omukulembeze ow'ekisa, webala okubeera omukulembeze omuntu human. Olwo nno neebaze UP wansi wa Secretary General David Lewis Bongoya, nate era neebaze omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine. Ebale okumusobozesa okukkiriza nti webale Bobi Wine. Mukama Katonda akumpisa, akumpeera omukisa, era akuwa obulamu obulungi, akuwangaase otutuuse mu Uganda empya gwe ng'omukulembeze waffe. Mwanyeze Ashraf Kasirye anali mwebali. Oye Ashraf Kasirye mutabani w'omugenzi muganda waffe Ashraf Kasirye kubeerawo okuziika kitaawe, newankubadde yayagala nnyo okuziika kitaawe, ate kitaawe yamwagala nnyo. Era ndowooza mu kwagala Ashraf naffe n'atwagala nnyo. Ashraf tasobodde kubeerawo okuziika taata we kuba Ashraf ali mu Amerika gye yawaŋŋangukira. Weewaawo ensonga ensinga obukulu twasala amagezi tumudduse wano e Uganda ng'agenze kujjanjabwa. Ekyamuviirako obuzibu Ashraf twalinga naye, nze yali mukwano gwange nnyo ng'ate munnamawulire. Ashraf nga muganda waffe Honorable Ssenyonyi bw'agambye, ye n'ono Jonan Atufingwize ne Richard Kalema naye ng'ali ku buwaŋŋanguse kati n'abalala baatandikawo TV ey'enjawulo ku internet gye bayita Ghetto TV. Eyo Ghetto TV nga yeefulumya gavumenti byetayagala birabwe. Kuba najjukira nti TV zonna ne radio baziteekako embeera obutalaga bituufu bigenda maaso, naye Ghetto TV ne TV endala oba page endala ezibadde nga live ku Facebook zatuyamba nnyo okusigala nga tuli balamu, kubanga buli batukolangako obulabe ng'abantu basituka kuba baba babiraba. Olweggulo tobiraba ku zi TV naye nga ku internet obiraba. Kaakati ne basala amagezi, basooka ne batandika okukwata abo abatukabalinga ku internet. Naye bwe twali e Masaka eyo nga tugenda okampeiningira omwami omu gwe bayita Twaha Kagabo, twali tuyimiridde kubanga mu kitundu kye kimu MP wa district yali alina okulinnya ku motoka yaffe. Kati omukyala gwe bayita Juliet Kakande ne tuyimirira ne tumugamba jangu abakulaba naffe. Ashraf Kasirye ku buzibu bwe twayitamu n'eddenja gye tewali tukoleramu yali alina okwambala helmet kubanga twali tutambulira mu bulabe. Naye ku lunaku olwo baali batagetinze nze mu njogera yaffe y'ekivubuka tugamba wa munno n'akuyirawo omubiri, nenze Ashraf yanjirawo omutwe. Baali batunulidde nze, emotoka bwe yagwako mu kannya bwe kati Ashraf yali mabega wange, ndowooza nenva mu target, Ashraf n'aterera mu target. Ashraf ne bamukuba kiprojectile ku mutwe ne gwatika akawanga ne kabebentuka, n'obwongo bwe ne tubulabako. Katonda akola ebyamagero, naye Ashraf ky'oba olaba mikwano gye abasinga twamukazaako mu miracle kuba Ashraf okubanga kyali mulamu kyamagero. Naye era
yasigala alondoolwa nga bwe mmanyi nti eno gavumenti teyagala bujulizi ku bikolobero byekoze. Twebaza Katonda n'emikwano gyaffe abali mu diaspora ti Ashraf wano era Ashraf tasobola kukomawo wano Uganda kuba obulamu bwe buba mu matigga. Eno ensonga lwaki Ashraf tasobodde kubeera wano, naye nze wamu ne bannaffe ffenna tuyimiridde mu bigere bya Ashraf tumukiikirire nga twerekera muzeeyi waffe. Nze nange obubaka bwange nga maliriza bujja kuba bwakwebaza. Njagala okwebaza mwenna njagala okwebaza famire ya Ashraf obutatutabukira ng'omwana abwe afunye obuzibu. Bannayinza nfuna obuzibu bungi nnyo okutunula mu feesi oba mu maaso ga famire za mikwano gyaffe ababa bafunye obuzibu. Bwe mba ngenda okubika nga munnaffe omu bamutemudde oba okubategeeza munnaffe bamusibye oba onafunye obuzibu, nkalubizibwa kuba tebaba tebakyogedde n'engeri gye bakutunuliramu babanga bagamba gwenga ovuddeyo, gwenga owonye, gwenga tofudde, gwenga tebakusibye. Kaba kaseera kazibu era kuba kusomezebwa nje gyendi. Nenjagala okwebaza famire ya Ashraf Kasiri nti tebatusalira musango olw'obuzibu omwana abwe bwe yali afunye. Bamanya nti si ffe tumutuusaako bulabe, wabula abo abatuwamba bamutuusaako bulabe. Bannaye mwebale nnyo, mwebali eddala. Muzeeyi oyo twali tetumanyiganye nnyo, ng'ayitawo lwalumu n'ababuuzaako. Naye bukyanga Ashraf afuna obuzibu, muzeeyi oyo yafuuka activist ng'alinga ow'emyaka 25 nga buli nsonga aba atuuse. Ate nga si kujja kutuwaana buwanyi, ne muzeeyi oyo gw'olaba bw'abadde musajja mugezi ng'atukwesyoninga kyabaye butya tegedde ng'agamba abaayi kino mwakikoze mutya. Nja banyumizaayo akantu kamu. Munnange nga bw'olaba ffe bafuba nnyo tusiika buli kyambyo ne buli kikyamu. Gamba abantu nti byetwogera biba bikyamu, tebasobola kugamba nti tubawaayiriza. Bwe twogera ku nguudo embi tebasobola kugamba nti tubawaayiriza, kuba ne bakobona ba Mukama nabo bakiraba. Bwe twogera ku malwaliro amabi, bwe twogera okusibira abaana b'abandi obwereere mu makomera olw'okuba tebawagidde gavumenti, tebasobola kugamba nti tulimba. Kati baafunayo birimbo birala ne bagamba aha kiki ekivve, ne bagamba oyo akolagana bazungu bukyankalanya ggwanga, oyo awagira bali babisiyaga, oyo akola ki. Muzeeyi ono olumu yakwate ko najja ku office n'agamba mbadde nkunoonya ne Lubongo yangambye obadde bize kati nkufunye, njagala nnyinyonnyole. Waliwo omusajja weewu Kimanya Kabonera yagambye nti mmwe ababateekamu ssente be bali b'ebisiyaga. Nayina okunnyonnyola muzeeyi ne mugamba munnange muzeeyi, ffe bamu be bagamba nti tuli ku ssente z'abali babisiyaga, era ffe bamu be bagamba tetwagala ekereziya. Nga n'abantu abagamba tetwagala ekereziya tebasembera na kusembera. Era muzeeyi y'omu ne mugamba muzeeyi, ffe kennyini b'olaba ffe be bagamba nti tetwagala bwakabaka, tetwagala na kabaka waffe. Naye nga babigamba ku mubanda wa kabaka. Ate no si mubanda wa kabaka nga bano ba Edi Mutwe, mubanda wa kabaka owakabi. So muzeeyi nga bwe tubadde tunyonnyola ensi, era muzeeyi bwe twamunyonnyola tuli basanyufu nti taata ng'atulambula bwe bankuba okugulu, muzeeyi omu ku baasooka najja n'ansabira, naye saala eyo muzeeyi gye yansabira nkakasa kwe kwali okutandikako okuwona kwange, era kati nsamba n'emisinde enziruka. So njagala okubebaza muzeeyi, njagala okwebaza olw'okutwagala, olw'okwagala ensi yo, olw'obutakoowa, olw'okutuwa lesson. Kati ffe ku myaka gyaffe tetulina kye tuyinza kwekwasa okuwanika oba okupondooka, nga muzeeyi ku myaka 80 topondoose. Tewali nsonga lwaki tubuusabuusa abantu abakulu. Tulina abakulu ennaku zino, naye nga Honorable Sserubula bwagambye abakulu bangi ku mulembe guno baafuuka bakulu ppya. Naye muzeeyi atuwadde ekifaananyi ekirungi basajja bakulu ab'ensa, n'atukakasa nti tetuli bakyamu okussa ekitiibwa mu bakadde baffe. Weewaawo bali abakulu ppya batulaze ti si buli mukulu ti aba mukulu.
naye mukadde waffe atulaze ekifaananyi ekirungi tujja kusigala tukwenyumiriza muzeeyi. Njagala okuva waggulu nga neebaza abaganda baffe ba foot soldiers naddala beeno mu Greater Mukono. Mwebale bannatuwa kifaananyi kirungi, mwebale tukiikirira, mwebale kulongosa kifaananyi kyaffe ne gye tutali. Enneeyisa gye mweyisaamu n'entwala gye mwetwalamu mutuweesa nnyo ekitiibwa. Mwebale nnyo bato bange, mwebale ddala. Mukama ayongere otulungamya. Lazima tujja kutuuka mu nsi empya, tujja kutuuka gye twagala okugenda, kweyagalira mu nsi eno. Ezo enguudo zijja kutereera, nkibagambidde wano. Amalwaliro gajja kutereera, abasibe baffe bajja kuvaayo mu kkomera, obulyake bujja kukoma, obubbi bujja kukoma. Tujja kuddamu tubeere mu kitiibwa ekyali mu bakitaffe ne bajjajjaffe. Tujja kuddamu tweyagalire mu nsi yaffe. Kasita tugenda mu maaso nga tukkiriza mu kituufu, kasita tugenda mu maaso nga twesiga Omukama, kasita tugenda mu maaso nga tusomesa bannaffe, buli omu ng'ayigiriza omulala, tujja kutuuka gye twagala okutuuka. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliza basebo ne bannyabo. Omukama abonkuumire. Mukadde waffe omumala mirembe. Sebo President, Leader of Opposition, Secretary, mujje muteekeko ekimuli nga mukulembera President.